Waliwo ebibungeesebwa oba ebitambulira ku social media nti Abawarabu bagaddewo ensi zaabwe, tekyali maidi yenna akkirizibwa kujja mu nsi zino. Ensonga zino bannange si bwe ziri. Ensi z'Abawarabu nga ziyita mu mukago gwazo oguzigattira awamu ogwa GCC zaagala kwetereeza na kulongoosa linnya lyazo. Tezinnagaana maidi yenna kujja kukola, wabula waliwo ennongoosereza olw'ebyo ebijja bibeerawo mu ng'obutaagala kukola obuli mu baana Bannayuganda, okuvumaganya n'okutyoboola kalica ya wano, ekikukusa abantu ne kampani eziri fake ezitasobola kuyamba abaana be ziba zireese mu nsi zino. So Abawarabu bali mu nteeseganya nga emirimu oba abakozi okukolera wano bajja kubeera nga bakkirizibwa kampani ezo zokka ezirina ebizimbe wano oba ezirina woofiisi ezi wano. Okiwulira bulungi? Bw'otunulira ku kampani oba page ya Labour World Connect abaana batambula era n'emirimu bagipostinga, ekyo kye kiraga nti bo tebaaba baaninze. So mwenna mbakubiriza kati bw'otunula ku page ya Labour World Connect ne kampani endala nzirabyeko awo, bo obalaba nga bapostinga emirimu ate era n'abaana batambula, ekitegeeza nti ezo kampani zirina woofiisi eno. Okiwulira bulungi? Abawarabu baagala kwetereeza okulaba nti balongoosa erinnya lyabwe nga bejjamu abo abatasobola kumonitalinga na kukola mulimu guno. Nkubiriza abaana bonna okuyita mu kampani eziri registered okwewala okukukusibwa, kubanga bw'onaatuuka wano n'ofuna ebizibu teryajja kukuyamba. Ate era okozesa kampani esinga eya Labour World Connect. Eyo no ye kampani yokka erina woofiisi mawanga g'Abawarabu, ye kampani erina ekizimbe ekiwanvu ennyo Saudi Arabia nga kyayo nga kampani. Mubeere bulungi.